toyi erina okubeerako ne kiyamaani waayo kubanga ekintu kirina ennyumba eziwerako ani kiyamaani waayo era yavunaanyizibwa. Mu kaweefube w'okutumbula ebyobulamu n'obuyonjo mu Bwakabaka bwa Buganda, gavumenti ya Buganda ng'eyita mu basawo baayo ab'ebyobulamu bakoze ebikwekweto okutangira endwadde eziva mu bukyafu n'obujama ezitawanya abatuuze mu bitundu by'Ekibumbiro wamu ne mu Kira municipality, era nga kikoleddwa kuzika buyonjo enkyafu abatundira emmere mu buveera wamu n'abalina enjala empanvu, era nga basangiddwa nga bakozesa obuveera okufumbiramu emmere balagiddwa okubuggyako. Akadeeya tekakkirizibwa, endagala zokka ze tulina okufumbiramu. Kaka saanukula wansi wano saanukula wano wansi va ku kawunga kirira wansi kaako jjayo ono tumutwale ku poliisi mpa obuveera obwo. Wano waliwo mukinjaaji asangiddwa ng'atundira ennyama mu kifo ekisangiddwa nga kijama, era ono alagiddwa okulongoosa w'akolera, era ennyama erabiddwako ng'efaanana bubi. Butyo ati enyama enakuwa bwekyo enyama bwerina okubeera obukyafu bukolera wakyafu sebo oyo agende mu ofisi yo olwaleero luno tebuziba nga tazidde mu ofisi ya ate sooka olinde leeta amazzi kakati okute wansi awo kakati leeta amazzi kakati tandika mwagale olaba ebikyafu ebi yoza bukya yeetukule tetekinda kyetwetaaza kirala. Bano beeyongeddeyo mu maaso ng'era eno bagudde ku batuuze nga booleza ku luzzi, era nabo balagiddwa okuyimiriza bye babadde bakola basobole okulongoosa oluzzi luno. Mukima amazzi mwoleze waka wammwe nabo oluzzi bwe lufaanana eno yenna kasasiyo mu kitundu ky'Ekibumbiro waliwo zikaabuyonjo okuli ez'ekitongole kya KCCA ezisangiddwa mu mbeera embi, era wano omusawo Yoweri wasinzidde n'agamba eno yakuggalwawo olw'abatuuze okulemerera okugirabirira. Ekyo yeye emaze emyaka mingi wano sidi yagizimba negizimbira yabagizimbira ku bwereere tewali yatola wadde 10 naye tugenda kugijjawo we bituuse kubanga tetukyasobola. Temako omuzigo guno oba otembeka ekitundu oteekewo toyireeti yo gy'onoosobola okulabirira, toyeegaanye tegenda kulwaza abantu baffe ate abalina toyireeti. Bo abatuuze basiimye ab'ebyobulamu abakulembeddemu ekikwekweto kino ekikola kye bagambye nti kirungi nnyo, era bavumiridde ezimu ku nkola z'abakulembeze baabwe abatafaayo kukola ku nsonga zaabwe. Manya gange nze Mawanda John Bosco, naye ekikwekweto kino kye mukoze kirungi nnyo ekikwatagana n'ebyobulamu olw'ensonga nti abawooteri basoose okutufumbira obuveera mu kiyi mu mmere, era kyo kyetusanyusirizza ddala mugende maaso n'omulimu ogwo. Kijja tuyamba nga twekubiriza nga tweddaabulula tusobole okubeera okutuukagana n'omulembesebwe ate tube balamu bulungi. Manya nze Senana Najibu ekyalibadde kirungi netufuna abantu abasobola okutuyambako mu bantu baffe betulyako emmere obuveera bususse ne bw'oyogera nti bane temumpa mmere nga temubigibiseeko kaveera ekyo kyo tekikoma, era bwe tutateekemu maanyi naffe ffennyini abantu tekigenda kuggwawo. Enkola eyo nnungi era tugisanyukidde. Yiga Yoweri nga ono yeebyobulamu mu Wakiso ne Kampala, era nga yakulembeddemu ekikokotto kino agamba okutwaliza awamu abantu bakyusizzaamu bw'ogeraageranya n'emirundi egyasooka, era ono akubiriza abatunda ebyokulya okubeera abayonjo. Ensonga tino tukola follow-up gye tuzze tuyita okulaba nti bye twabagamba baabikola, naye okusinga twebaza nnyo abantu abaawulira kitwayogera ne bakikola. Wano twongere okubiriza abantu tibeeyongere obuyonjo baleme okuliisa abantu enjala kubanga zikutukira mu byakulya, zikutukira mu ngano, zikutukira mu mmere. Ku lwa MRU TV Kasozi Abudu yakusokedde eggulire lino. Kati laba bino bye babaliisa ono butwa ono kansa awedde emirimu tusaasire nammwe tulwanyise ekintu kino nga nammwe kwemuli.